Gibadde miranga na kwazirana okuva mu bakristaayo b'ekkanisa ya St. Peter's Church of Uganda esangibwa mu Ndeeba nga bano bakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okusanga nga kanisa yaabwe ekooneddwa yonna n'esuulibwa ku ttaka. Kanisa yange abagagamwe bali mu nsi balakisizwa nonna zaabadde wano amagye gonna gaabadde wano ababaddewo bategeezezza nti ku ssaawa 5 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero abasirikale okuli ab'amagye wamu n'abapoliisi baazinzeeko ekkanisa eno okusobola okuwa obukuumi abo ababadde bagimenya. Kigambibwa nti olukwe luno olw'okumenya ekkanisa eno lwakulembeddwamu omugagga Dodoviko Mwanje nga kigambibwa nti ono yafuna ekyapa ekyokubiri ku ttaka lino okutudde ekkanisa mu mwaka oguwedde mu mwezi ogw'omwenda ate nga kkanisa eno yatandikibwawo mu myaka egy'ekinaana. Kino Doddo kyatambuza alaga nti Efulayimu Enterprises we yafunira ekkanisa omwaka oguwedde mu Desemba nga 23 alaga we yafunidde obwannannyini. Nachwo Mumbejja ekifo kino yakiwa Church of Uganda mu 1948. Amannya ga Nachwa ne signature ye mu ofisi yange ekiwandiiko ekyo kirina. Naye nange neewuunya bwewo. Kooti yakola etya okutuusa olwaleero document eyo netabeera honor. Wakati mu maziga amangi abakristaayo bakolimidde abalina obuyinza ababukozesa mu ngeri embi era nga bano babawadde amagezi obutaddamu kukozesa bitabo bitukuvu nga balayira wamu ne zikooti kuba Katonda tebamuwa kitiibwa. Namukonye church nete twaddukira naye mutugobyeyo munkube sesinfe teri kibi kisinga kino kye mukoze ati mukulanja balayiza Bayibuli tabalayiza mundu senga balayiza mundu natalayiza Bayibuli. Embeera eno ewaliriza abakungu ab'enjawulo okutuukako mu kifo kino nga muno mwe mubadde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi, minisita w'ebyettaka Bet Kamya wamu ne Road Mayor wa Kampala Ssaalongeriyasi Lukwago wamu n'abalala bangi. Wabula minisita Bet Kamya asanze akaseera akazibu okulambula kanisa eno ng'abantu bamutabukidde era nga kabuze kati okumugaana okufuluma mu mmotoka ye okutuusa bannaddiini bwe bakakkanyiza abantu olwo ne bamukkiriza okwogerako gye bali. Bet Kamya ategeezezza ng'abakoze ekikolwa ekyokumenya kanisa eno bwe bakikoze mu bumenyi bw'amateeka era nga bakuvunaanibwa. Wabula n'asambaza ebyogerwa nti General Salim Saleh yali emabega w'okumenya kanisa eno. Yo government egenda kukwata buli muntu yenna eyeenyigidde mu kikolwa kino egenda kukwata olwaleero Dodoviko ajja kulira ekkanisa eno bubeekwasa nti General Saleh yabagambye balimba kuba njogedde naye tekisoboka n'akatono okumenya ekkanisa n'okumenya amateeka. Ye Lord Mayor wa Kampala Ssaalongeriyasi Lukwago naye alambudde ekifo kino era n'awera nti wakuteeka ab'obuyinza ku nninga baveeyo balwanirire ekkanisa. Twagala okugamba Acting Chief Justice Oweekitiibwa Alphonse Owiny Dollo Kigamoyo bw'abanga munnaddiini bw'abanga akkiririza mu Katonda era nga yalayira nti nga Chief Justice oba Deputy Chief Justice ajja kulwanirira rule of law mu ggwanga lino ajja kulwanirira amateeka n'obwenkanya aveeyo akwate akangavule abantu bano babeirifu abapoliisi n'abasibira mu ggwa abakoze ekikolwa eky'effujjo kye era tugenda kumulemerako Chief Justice abantu abo bakangavulwe. Wabula ye amyuka omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi ebyokwogera bimuweddeko era nga wakati mu nnaku anyeenyeza mutwe n'atambula n'agenda. Ye RCC wa Kampala Farida Mayanja yeewuunyiza ekya poliisi okubanga bamenye ekkanisa eno ng'etunula butunuzi ate nga be bakwasibwa obuyinza obw'okukuuma ekkanisa eno era ng'ono alagidde ekkanisa eno eddizibwa abakristaayo bunnambiro. Twalwana olutalo lwa church eno obutamenyebwa nga ndukulembedde bulungi nnyo ne tusalawo. Poliisi n'esaba n'egamba eyagala kusigala wano ng'ekuuma church baleme kugimenya. Poliisi ne tugiteekamu obwesige ekuume ki church. Era poliisi ebaddeyo wano mwenna mubadde mukola ki?
ekibuuzo ekyebuuzibwa poliisi ebaddewo wano kyaki bagimenye batya nga poliisi terina kyekoze era ng'ono alagidde ettaka okutudde ekkanisa eno liddizibwa abakristaayo bunnambiro. We twogerera nga ye Dodoviika alumirizibwa okuba emabega w'okumenya kanisa eno aliira ku nsiko era ng'ono mu kiseera kino ali mu kunoonyezebwa. Bo abatuuze beemulugunyiza ku bikolobero ebigenda mu maaso mu ggwanga bye bagamba nti ne mu bitabo ebitukuvu byakolebwa naye ng'ababikola babonerezebwa Katonda nga n'abakoze kino baggudde olutalo ku Katonda. Mutujoze nga nsekere ensekere bwekusenga mutwe etandika okubanga enuna mugwe musaayi eryagwe ogisuza epama omwo esula omwo gwoginaza gwogibikka by coincidence that during the local time is also the time when they destroyed this cathedral. Omuntu wamenyere kanisa bweti omanya n'omuzikiti abakutima. Omuntu wamenyere omuzikiti omanya ne Katonda abatamutya. Bwe babeera balayira nga bajja mu kulembeza emifo bye balimu bagamba ku lwa Katonda n'ensi yange. Oluvannyuma Ssaabadinkoni w'e Nateete Bikke Buwembo era ng'ono atuula ku kakiiko k'ettaka ku bulabirizi bw'e Namirembe asabye Ssaala abakoze ekikolwa kino eky'okuggula ku Katonda olutalo abakwateko n'omukono ogw'ekyuma. Kitalo ddala kubanga okumenya ekkanisa eno kitalo naye Katonda amanyi.